Tekikyewalika okubaganya ebirowoozo oba okwogera ku nteekateeka ez'okulonda okusuubira okubeerawo omwaka ogujja olw'engeri akeeja gye kalabikamu mu kiseera kino nga bannabyabufuzi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo buli omu alaga enteekateeka gy'alina okulaba nga abalonzi bamutegeera bamulabira ddala kalutuuke 2026 we tunaalonda abakulembeze ate ekisanja kigenda okubeera nga kikomekkerezebwa mu 2031. Kefas Mayumba nate nzize tubeere nga tugenda ffenna mu maaso mu programu yaffe mwe tukubaganyiza ebirowoozo ne tutaganjula ensonga ez'enjawulo ne tutaanya olugwe omulabi waffe n'ojjamu ekyokuyiga kubanga buli kigenda mu maaso mu ggwanga kibirako kye kituyigiriza. Nsooka ne mbakulisaayo mu wiiki ewedde oba eno weetandikira nga tuli mu kujjukira abajulizi ba Uganda n'okwefumiitirizaako ebyatuukako nga batirimbulwa olw'eddiini gye baali bakkiririzaamu. Bwe tutuukidde mu wiiki wakati omukulembeze w'eggwanga n'aggulawo palamenti omwaka ogusemberayo ddala mwe tugenda okubeera nga ate twongera okweteekerateekera akalu ka 2026. Ensonga lwaki buli lwa mukaaga ssaawa 4 paka ssaawa 6 tutaganjula ebiringa ebyo biba bikoze amawulire mu wiiki ne tubikutuusaako. N'olunaku olwaleero muzikiriza mbategeeze nti tulina abantu ab'enjawulo okuva mu makubo ag'enjawulo mu ndowooza ez'enjawulo mu bibiina by'obufuzi ne ku bukulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo bwe tugenda okubeera nga tutambula nabo. Naye ebimu ku betasobola kubuusa maaso bye byabaddewo mu kibiina nansangwa ekirina emyaka egisoba mu 6 nga kikutte enkasi byobufuzi ebibiina ebingi ebyatandika mwaka gwa 1995 ssemateeka bwe yabeera nga akyusibwamu ne tukuba akalulu k'ekikungo bannayuganda bwe basalirawo okubeera n'enkola ebibiina ebingi okuva mu mugendo. Ekibiina kino kya Democratic Party kyabadde n'okukyusa obukulembeze bwe bategekedde tabamiruka waabwe Delegates Conference bwe basinzidde okulonda abakulembeze baabwe. Mu bamu ku baavuganyiza mwabadde n'amaloboozi agawulikise nga tegabadde mamativu wadde nga tuba tusuubira nti wabeerawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya, naye obwenkanya n'amazima buli kiseera bubulamu. Muzikirize tunaba kutandika tufune ku omu ku babadde beegwanyiza entebe y'obwa ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Richard Sebamala ng'aliko byayogera ku byabaddewo mu kalu kano n'ekyazzaako oluvannyuma lw'okuba nga yawanduukulwa mu lwokaano ku ssaawa esemberayo ddala. Ekyo DP Great Again kigambo ky'abana-DP okuzaayo ekibiina kyabwe ku ntikko. Era kye tuliko okukola kati kwe kubuulira abo bonna abaagala era abalowooza nti tugenda kuva mu Democratic Party tetugenda givaamu. Tugenda gisigalamu, kigenda baluma era tujja genda givaamu nga DP tujja genda okutuuka mu Desemba nga DP y'amaanyi okusinga ne wali ogirabyeko. Ffe twagala kutegeeza abantu bonna aba Democratic Party n'abo abaagala okwesimbawo babeere bakakamu. Tugenda kusetinga secretariat mu kaseera katali kawala egonjoola ensonga z'abaana Democratic Party abatuufu. Bw'asigala ng'akozesa mawo obutabulaga naye nga ffe eddembe lyaffe ogenda mu kooti era tugendagenda mu ki mu kooti. Kisinde just tekigenda kugaba kaadi tekigenda so buli abaagala bonna okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina kya Democratic Party mbakoobola wadde nga bali mu kisinde bajje ku kitebe babeere nga bafuna endorsement oba nga bakolagana n'obukulembeze obuliko. Bitebye ye programu tugize nayo olunaku olwaleero nga buli lwa mukaaga bw'okimanyi ssaawa 4 paka ssaawa 6. Mu studios muzikirize mbanjulire abagenya ab'enjawulo nina ssentebe wa district y'e Kasanda munnakibiina kya Democratic Party. Ekisanja kino kyonna abadde n'erinnya epaatiika eryakaawonawo kubanga kitumanyanga weevu oba omuyaga y'omu ku batasobola kubeera nga bagendera mu muyaga munnakibiina kya Democratic Party eyayitamu nga omuyaga gwa National Unity Platform gukunta Ssebo Economic General Kasirye Zimula anamusiza ku balabi ba Spark TV. Mikwano gyaffe bana Spark ne bana Uganda kutwala amalamusiza yenze Kasirye Zimula nga wabagambye ssentebe wa district y'e Kasanda ssentebe wa Democratic Party founder w'ekisinde kye tuyita Greening Uganda kikola mu Democratic Party ate munnabyanfuna mukama bampera mukisa. Wow. Atwegatiddwako munnakibiina kya National Resistance Movement amuwagizi lukulwe era nga alubiri okubeera omukulembeze mu lukiiko lw'eggwanga okulu Parliament egenda okubeera omulundi ogw'e12 ekisanja kya 2026 Dr. Edward Kikabi
namulabye ku kitebe ekyaddondo ekitebe ekipangise ekyekyaddondo ekyekibiina kya National Resistance Movement ng'ajjayo empapula okulagira ddala nti yeegwanyiza ekifo kino. Sebo buuza ku Labour Spark TV. Bannayuganda mwenna mbalamusizzaako ku lutimbe egaggadde mujigumiza ggwanga mwebale goberera. Nze Dr. Chikabi Edward nga bw'abategeezezza Dr. omukugu omutendeke owa diguli ebbiri masters degree nga ndi muwagizi lukulwe owa NRM olwa values zaayo n'ekirala nti nviira ddala mu Kyankwanzi district gye twandiise nga Mecca ey'ebyobufuzi by'eggwanga mu gavumenti eno y'NRM mwe tuli nga negwanyiza okugenda mu ntebe y'obukulembeze bwa Kyankwanzi particularly mu Ntwetwe constituency. So bannantwetwe constituency mwenna mubeereko mugoberere ate era mugende mu maaso okuwagira. Tweyaziza mu ngeri emu tuline munakibiina ekya Democratic Party okumenya ddala emyaka egisoba mu 10 ekibuga omutuula amaka g'omukulembeze eggwanga nga ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement wabula nga meya w'ekibuga ekyo wa kibiina ekya Democratic Party yaliko meya w'ekibuga Ntebe Vincent Kayanja Dipo. Sebo tusanze okulaba mu studio Spark TV. Balamuseeko kola mutonzi atusaasire mu programu eno atuwe mwoyo w'amagezi n'okutegeera tusobole okutembeeta ensonga ezinaateeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe kubanga n'emmoto y'eggwanga egamba nti byonna tubikole ku lwa Katonda n'ensi yaffe ate nga Katonda ye nannyini bwenkanya ye nannyini mazima atubeere. Mbalamusiza nnyo abalungi abawuliriza. Erinnya Kayanja Vincent Dipo nja kweyita meya w'Entebe kuba mirundi 3 nga abatuuze bampa obwesige okulembera ekibuga ekyo eky'Entebe n'omuyaga ogwaliwo ogwa Noopu ogwo naguyitako naye kisanja kino ekyokusatu kimaze mu kooti n'okutuusa ssaawa ya leero ndi mu kooti naye nga balamusiza nnyo abawuliriza era nebaza management ya Spark ne national media omukisa guno gwetuwadde. Mukama aba omukisa era abe wamu naffe. Tweyaze nja kutandika ne Mwami Kasirye Zimula munakibiina kya Democratic Party. Ekiseera kino abalonzi ne bannabyabufuzi oba n'abakulembeze bali mu keejago okulaba butabe batuyingiza ate ekisanja ekirala naffe tubalabire ddala abalonzi. Tutunuulira okugabana obuyinza n'okugabanya obuyinza. Tulaba ebibiina ebipya new political formations n'ebibiina ebiriwo nga byongera okweteekerateekera akalulu akabindabinda. Omulabi waffe oba omulonzi ali eyo kubize bibaawo kumpi omwezi mulambe babeganegwanu gwe tuyingidde ng'ekibiina kinansangwa kya Democratic Party kyeteekateeka okulaba nga kyeyubula okweteekerateekera akalulu ka 2026. Message kyenkulu gye mubadde muluubirira okutuusa eri abalonzi n'ababalaba nga mmwe ekibiina kinansangwa nga tutandikira okulonda kwa ekibiina nga bwe kwabadde ne gye kwaggweredde. Okusookera ddala omumanyi takola nsobi. Ono dokita oba medical oba surgical aronda ajja tubuulira. Is a professional doctor ayina degree 2. Teri asobola mutwala mu kkooti nti omulwadde yamufuddeko. Tekisoboka. Era bwe tuba tuziika eyo tugamba nti abasawo bakoze buli ekisoboka naye Mukama n'agaana tekwatagana. Kati Democratic Party emaze mu nsiike y'ebyobufuzi emyaka 7. Tewali kyetalabangako mu byabufuzi. In fact ye party eyokubiri mu Africa yonna ng'oggyeko ANC. Terina kya byabufuzi kyetekoze. Terina kyetemanyi. Oyinza okugamba nti DP ya myaka 7 naye Zimula togiweza. Naye Mao taweza myaka 7. Naye Kayanja Dipo taweza 7. Ekyo tekijjaawo byafaayo bya mukulu gwa Democratic Party. Akati byolaba olwaleero birina obubaka nga 50
naye olw'obudde nja kukuwaako ebitonotono. Obubaka obusooka kwe kusirisa abantu abadde balowooza nti DP teriiwo. Okusirisa abantu abadde balowooza DP teriiwo. DP teriiwo, DP bagigula, DP eri mufumbo, DP ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Tulina emboozi nnene ey'okunnyonnyola abantu okutegeera ekyo, naye emboozi temala paka nga balina kye balabyeko. Twabadde Mbarara mu ttabamiruka waffe, abantu ababadde Mbarara batono nnyo, percentage ntono, I think it's like 1% ku baavudde Mbarara. Naye abantu baavudde mu western, I mean mu northern, baavudde mu eastern, yogera buli katundu kagwa konna ne beeteekamu ne transport, kubanga for information DP teyabawadde ssente zibaleeta, yabaddiza buddiza ng'amaze kumaliza ttabamiruka. Buli omu yakutte mu nsawo ye, onaatunda enkoko ye, oli n'afuna looni n'agamba ngenze kulwanira ekibiina kyange. Tukwatagana obubaka number 1. 2, teriiyo, tekigenda kubaayo bantu kulwanira kitalina value. Abantu kasola banga beesika nga balina kye balwanira, gusooka olowooze ku price tag, muwendo gwa kintu ekyo. Nze wange eri ndi wa Mukisa, ye district yokka mu Buganda eyina gold, ebirombe bya gold. Kituufu. Naye entalo eziri eyo abamu tutya buti kubabika, ne waliwo gwe bagwa mu bulago ne batuga mutuge nga talwadde lwa gold, kubanga alina value. Ebyo oyinza obutabisanga eri kafu gye basima omunnyo. Ukitegeera Katonga. Oyinza obutabisanga eyo, naye awali gold ow'emiwendo ennaku zino bamuggyako n'omusolo nti musime nga bwe mwagala bwe mutwala, osangayo magye, osangayo mundu, kubanga waliyo ekyomuwendo. Akati obubaka bwange obwokubiri bumala okukulaga nti DP ekyali ya muwendo eri bannayuganda. Number 3, DP ekyali ya muwendo. Ate saagala kugamba nti ababadde Mbarara badelegate, kubanga tulina abantu abessalira be tuyita badelegates abalondeddwa mu madistrict ag'enjawulo okujja okuteeseza ekibiina kyabwe n'okulonda. Naye saagala kugamba nti be babaddeyo. Wabaddeyo ne keefe eyagambye nze kaŋŋende ndabe ebigenda mu maaso. Nze ekibiina kyange nkyagalanga nze kanneetekemu transport nga yemanyi sina mulonzi, kaŋŋende ndabe ekigenda mu maaso. Ekyo tokiyita kitono ku Democratic Party. Ensi gye badde erowooza nti ekibiina kyaggwawo. Omukululo gukyayimiridde nnyo. 3, DP ekyalina abakulembeze ab'ensa. Abantu 4, Norbert Mao, Richard Sebamala, ani omulala Gerard Siranda. No, njogera kwesimye kuba president. Lulumbe Bayiga ne Eritrea bana tekuliko gwoyisa mu maaso. In fact, kijira ddala ekifaananyi kiri bajjajjaffe kye balowoozaako nti ateekwa okwesimba kuba pulezidenti wa DP, ateekwa kubanga aqualifyinga okubeera pulezidenti w'eggwanga. Era ku abo they are presidential materials. Kyetugamba kiraba. Akati ngezaako okuwa kifaananyi ekigazi. Omukulu gwa DP kukyayimiridde. Yes, abo bana tekuliika ataqualifyinga. Ng'oggyeko okuqualifyinga okwa senior 6, they are even overqualified to become presidents of this country. Kale kitegeeza nti DP ekyalina basket, ekyalina ekisero mwejja abakulembeze. Basobola okudduka no baganda bageze mu bibiina ebirala, basobola okudduka ne beekyanga, naye ensigo ya DP ekyayimiridde. Eyo point number 3. Ekisero mwejja abakulembeze? Yes. Emyaka 15 mulimu kubana myaka 15 mu kisero omuyali na vision yalina okwolesebwa. Eyo gye ngenda okusembyayo. Nenjagadde nsooke nkulage nti DP tekaliranga bakulembeze ate abalungi. Temukyali. Ekisero temukyali. Economic agenda. Nkuwe ensonga ekisero temukyali. Bwe kibanga emyaka 15. Bwe tomanyi kibiina kya byabufuzi wano nga kigundiivu, nga kyo kirowooza nti keefa yekka yalina vision y'ekibiina, tokimanyi. Obugundiivu bwakyo tebwenkanankana bwa DP. Tebwenkanankana bwa DP. Kubanga DP emyaka 7 bali tebanaweza ebyo njagala obitwale serious. Pate nga ngundiivu tujja ku mentioning amannya g'abantu bali twalize ku discussing personalities. Naye ekibiina nga kigundiivu
nga ne boyogera erinnya TV eyinza okwekangamu esobola okuvaamu koko katono naye nga kyo kigamba obugundiivu mu bibiina by'obufuzi tumanyi Democratic Party kyekibiina mu byonna bye tulina wano mu Uganda. Democratic Party kikyo kifaananye Democratic Party oba kyekigeragera nakyo ekyasooka okuwandiikibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda 1954 naye saagala kutegeeza nsi ndi mukulembeze nti kyekibiina kyokka ekiri mu Uganda era saagala kugamba nti kyekyamaanyi kyokka mu Uganda ne mu bugundiivu waliyo n'ebirala obugundiivu oba naawe tokyekiririza obugundiivu saagala buteeka ku myaka bwaseebengera singa ogambye bwa siniya teyo kirala nti bwe ba siniya mu byobufuzi bya wano akati kyembanegeza okulaga nti DP ekyalina ekiseera ekijjudde ekyabakulembeza bali competent. Mwami Kasire point ezo esatu nsaba tusooke tusibika wakati katono ngendeko eri munnakibiina kya Democratic Party omulala era omugundiivu ngenda kuddira anti kakati ogenda owamu na DP omulala tasobola kuwakanya bino okujja okunyweza ebinywezi katuwulire. Mwami Kayanja wali meeya okumala ebisanja bisatu mu kibuga omutudde amaka g'omukulembeze eggwanga ow'ekibiina Kasire ekyayita ekigundiivu bwetwatuukidde mu kalulu kano ke mwabaddemu nga tweteekerateeka n'akabbiri 26 mweteekateeka mukomyewo obugundiivu Mwami Kasire bw'atakkiriza nti muli bagundiivu walabise wawulikise era ng'atali mu mativu. Sinagamba Democratic Party si ngundiivu. In fact ye siniya w'ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda mu Africa yakubiri mu Africa yonna ekyo kikifuula engundiivu definitely kitegeeza mu Uganda kyetutwala ng'ekibiina ekigundiivu. Yes tweyanziza. Mwami Kayanja wawulikise era n'olabikanga atali mu mativu mu kibiina kyo ekibiina kyo okyakkiriziganya ne Mwami Kasire byagamba nti kikyayina basket of leaders era bwe bakyasobola okubeera nga bakulembera ekibiina kino ne mubeera ekyokulabirako mu nfuga eno ey'ebibiina ebingi ekibiina ekigundiivu. Webale nnyo ssebo omukubiriza nzikanya n'ebigambo bya mukulu Kasirye ekibiina kyaffe kigundiivu ye naasale y'ab'ebyobufuzi n'okutuusa essaawa ya leero buli kibiina kinoonya okuvuba mu DP. Kyesikkaanya naye badelegates baabuzibwabuzibwa era tebaali facilitated naddala aba Central Region so nga ate regions endala baba facilitatinga. Kituufu abantu abamu beerekereza basobole okubeera mu ttabamiruka. Ebyo ebyabaddewo mu DP ebyo ebyabaddewo mu ttabamiruka wa DP nze mbadde mu ttabamiruka nali mu ttabamiruka owa Ssemwogerere ng'akyusa owa Ssebaana owa Ssemwogerere nga awangula owa Ssebaana ng'akwasibwa owa Mawo ng'akwasibwa ttabamiruka gwe ssaalimu yeweggulu kuba banzigalira ku olwo naye nga nali entitled okugenda. Ndi chairman wa Wakiso era mbadde candidate omu ku abo ababadde balina okubeera ku lukiiko olukulembeze olwa DP olwa NEC nga myuka akiikirira abakozi era natoola emitwalo gyange 5 nemba nominated. Mu bugundivu bwa DP ekyabadde embalala obuliisa maanyi obw'ekika ekyawaggulu mu kibiina kyo. Yes omanyi geraageranya ekibiina ky'ebyobufuzi nga okukwana omukyala omuperereza mu mukwano mu ngeri y'akawoowo naye togenda na kifuba kozesa kifuba. Ekifuba ekyabadde mu process etutwala mu ttabamiruka wa DP kikontana n'ensa za DP ez'amazima n'obwenkanya. Era nze ng'omusajja omukatuliki mu bukatuliki bwe tuba tusoma misa tusooka n'essaala gunsinze gunsingidde ddala nga twetondera Katonda mu kukola mu butakola ne mu birowoozo. Kati buli munna-DP anaavaayo ng'awaaniriza ebyo ebyabadde embalalambu byabadde birungi oba ogenze mu saakiririgo ey'okutongoza ebitaabadde birungi
oba okoze ekibi ekyobutakola okuvumirira enkola etali ya bwenkanya, enkola etali ya mazima, enkola etagoberera mateeka na biragiro, enkola etagoberedde ssemateeka wabula eyayolesezza obuliisamaanyi obw'ekika ekya waggulu. Mwami Kanja, tuyinza obutagenda nnyo into the nitty-gritties ebyabadde mu tabamiruka ono, naye kiki ekirwanirwa? Kuba bw'otunuulira ebifaananyi nga bwe mbadde producer abadde abituwa ku screen, walabika okuba nga waliwo kyemulwanira abataamatidde, kyemutaafunye. Mwagala kulega ku buyinza oba mwagala kugabana ku buyinza n'abali mu buyinza? Kubanga mwagendedde mutabamiruka ng'amaloboozi okumala emyaka 3 nga gawogera gabalumiriza nti mwayingira mu bufumbo n'ekibiina ekiri mu buyinza. Bwe mwatuuse ate okwerondamu obukulembeze nammwe kennyini ne mutakwatagana. Mwagala kugabana ku buyinza, mwagala buyinza? Webale nnyo ssebe ekibuuzo ekyo. Sekirale General Omukulu Siranda awamu ne Mao oluvannyuma lw'okukola endagaano ne Mukulu Museveni n'aba-NRM, endagaano eyo yabalema okwanjula mu lukiiko olukulembeze olwa NEC, era baakukutana endagaano eyo okumala emyaka 3, nga emyaka 3 giyiseeko ne bagezaako okubeera nga abagiteeka mu lukiiko olukulembeze olw'ekibiina, endagaano nefuna resistance, ne bavaawo ne bagisikamu, ne bagezaako gitwala mu baka ba parliament, nefuna resistance era nevaamu omusango oguli mu kooti, ne bagisikayo. Kakati balaba twolekedde ettabamiruka ne bagireeta Essoloti. Era Essoloti yaleeta weevu y'amaanyi, waliwo n'ekiteeso ekyokubeera nti esazibwamu, naye mu DP tulina omusajja dikiteeta ndowooza olw'okuba oba yasomera na Murasha, omwami gwe bayita Mayambala, n'atuga buli omu yali ayagala okuteesa ku ndagaano. Endagaano ne bawunzika nga bagamba nti tugende twebuuze ku bantu. Era Vice President wa Buganda, Vice President wa DP, Honorable Mbidde, n'ayogera ebigambo bino nti President Museveni watutwalako yingini yaffe, DP tekyayina yingini bagitwala. Era yali musaale mu kuwakanya endagaano. Omulala yali Vice President Western, Mukulu Imam Makumbi, n'afulumya ne audio ti Mao watutta, tetukyayina nawe tunywa amazzi, emikwano gitugobye, abantu batubodde, twafa, twagenda mu ndagaano. Kakati wakati w'ebyo byonna abakiise aba National Council bwe bamala ogigaana ne wabaawo okupalapalanya ebintu bwe binaatambula. Mu nkola ennungamu, ebiteeso by'ekibiina byandibadde bitandika mu National Executive Committee, bwe biveeyo ne bigenda mu National Council ne bifuna endorsement, bwe biveeyo ne biryoka bidda mu ttabamiruka. Saagala tugende nnyo mu nkola y'ebintu byammwe mu kibiina, naye eri omulabi n'eri omulonzi gwe mwandyagadde abalengerere ddala mu 2026 nga tannabawa akalulu, ajja na ndowooza ki? Mwagala kubassa mu buyinza oba byonna byemukola bibaleetera kugabana buyinza n'abali mu buyinza, temunaba kweteekateeka kukwata buyinza? Kakati tulina okusoomooza mu DP, tulinamu abantu abaagala ebyokumukeeka, be balowooza nti balina kukuta ne President Museveni bakole endagaano basobole okugenda mu buweereza. Ne tubaamu n'abalala nga bakkiriza nti amaanyi gali mu bantu, tulina kunoonya buwagizi bw'abantu obwo bwe bututwala mu buyinza. Mulimu ideologies bbiri, tuli ba mirundi ebiri. Era okusoomooza okwabaddewo kuba luli endagaano abaali bagikaanyizaako yali Mao Siranda n'aba Management Committee. Kakati ku mulundi guno wabaddewo okukusa endagaano gwe teebereza mu ttabamiruka akuŋŋaanyiza abantu 1,000, n'oleeta ekiteeso ng'oyina gw'ogambye akiproposinge, ng'oyina ne gw'ogambye akisekendinge, abantu 2 bokka be bayogedde ku ndagaano, n'ovaawo n'otongoza n'ogamba nti kakati enkolagana ya DP ne NRM etongozeddwa era
cooperation agreement yemu ku working documents y'ekibiina kyekyo kyenkugambye obuliisa maanyi mwagala kukyusa ekyo mwade mwine sumintu mugenda kikyuse twagenze mutabamiruko oyo nga twagala kukyusa ekyo kyakubiri nga twagala mukulu Mao agende mu bufumbo mu butongole gye yagenda tutandike okutakabanira ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nga tunoonya obuwagizi bw'abantu obututwala mu buyinza. Tweyanziza Dr. Edward Kikabi ab'ekibiina kino ekya Democratic Party nga tebanagenda mutabamiruka balabikako nga bagenze eri omu kubamu ku bannakibiina kya NRM ayinza okuba talina kifo mu kibiina naye era kikirizika nti muwagizi wa gavumenti eri mu buyinza bafuneyo ku buyambi n'ebirala ebiringa ebyo nga bwe batunyonnyola. Bwe muti ebyobufuzi ebyobibiina ebingi bwe mwagala bitambule nga mwabali mu buyinza mukulabako kyemmanyi olwokubanga yegwe moderator wa program tukyali ku mulamwa ogw'ebibiina ebyobufuzi obimanyi bulungi ate n'abatulaba bannayuganda mugoberera political science abamu mumusomedde eddala. Mu political science tulina kye tuyita corridors of power. Yes. Ne kye tuyita the power behind the throne. Amaanyi ageekwesa emabega wa Namulondo. Yes sir. Gwolengera kabaka kuba n'amaanyi naye amaanyi kyageekwesa emabega wa Namulondo makulu ne olaba kulaba ng'omukulembeze amaanyi agayina naye emikwesese ki egimutongoza amaanyi ago gabiirewo oba endasi z'amaanyi gano zeekweseewa. Kati owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni bw'omutunuulira mu gavumenti yaffe nga bw'agitwala ayina abakulembeze abavuddeyo ku feesi be tulabako abayina amaanyi batambula nabo naye ate ayina abo abatalina bifo mu bukulembeze obwetongodde naye nga mwattu amaanyi bayina ensulo zaago. Abakulembeze abayina amaanyi bayasalawo otambula nabo betulaba ku front page naye ate tulinayo eri emabega betutalaba. Omu ku bo ye Afande Genocide. Politically mu political science tukitwala nti Afande Genocide y'omu ku abo ge tutwala nga amaanyi agali emabega wa Namulondo y'owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati aba DP bo bwe tubatunuulira kuviira ddala mu 1954 nga bali mu nsiike ey'ebyobukulembeze ojja kulaba nti bakimanyi bulungi nnyo ekyo era omu ku bagundiivu banna DP bemmanyi eyamastaringa political science obulungi owekitiibwa Nobert Mao yakimanya bulungi nnyo nti kano akazannyo kazzeemu bw'aba waakukawangula ajja kwetaaga ogenda okutaapinga ku maanyi ageekwesa emabega wa Namulondo ya NRM gavumenti. Kyekimu ku nsonga lwaki yali alina okumakinga sure nti atwala olubu lw'ebigere. Amaanyi ga Namulondo galabika kati after 40 years okuba nti buli muntu asobola okugawunyiriza n'amaanyi gye gali n'agendayo. Afande Genocide y'omu ku abo abagayina n'abalala besitajja kugamba ku mpewo wano. Naye Nobert Mao gw'okungiriza nga political scientist omugundiivu akitegedde kati oba emabega wati wabadde akola. Nobert Mao musajja mugezi lwakuba abaganda bange bano nze kyemmanyira nabo be badda mu bisenge byabwe bakitegeera nti musajja mugezi nnyo era Nobert Mao honorable omukama akumpeera omukisa yonna gy'oli okulembere bulungi nnyo DP mu ngeri entuufu paka olunaku lumu ate bwali kutuusa ku lyengedde. Kino wammanga kyenjagala tulabe. Nobert Mao ateekwa kuba yatunula mu mutima gwe n'akitegeera nti bw'oba oyagala kukyusa obukulembeze bwa Uganda butambule bulungi nga bw'obwagala mu ideology entuufu DP gy'erina kuviira ddala mu 1954 ateekwa kuba yakitegeera nti kijja kubeerera kyangu okubukyusa ng'oli munda so si ng'oli wabweru. Actually bwe mukwotinga kuba kyemmanyi Oluganda luyinza okuba terusobola kukimmusa bulungi naye bwe mukwotinga Bulungereza ye mwennyini yayogera ku olwo. I have noted it with concern that it's easier to create that change when you are within than creating it when you are without. Kitegeeza yakitegeera bulungi nnyo nti bw'oba waakukola ebyo ebyannaggwano byeyagala okukola mu bukulembeze bwa Uganda busobole okuba nga buweereza abantu nga bw'obwagala nga bugoberera core values ziri gwe Nobert Mao zokkiririzaamu: democracy, the rule of law, respect for human rights,
buli omutima ogukomawo ogwa patriotism pan-africanism bw'oba oli wakubigoberera ng'olaba waliwo we babibuliikinze oba oliawo NRM government erina webifuutiise n'ebiteekako enkwagulo nga toli mumativu nabyo nga Nobatimawo naye ng'oyagala kukozesa ekibiina kyo ekya DP okusobola okulaba nti otereezeezo ensobi NRM zeekoze mu kulabako kijja kubeerera kizibu nnyo okukituukiriza ng'oli wabweru ng'osika mugwa n'NRM wabula kijja kwanguyira mangu nnyo kituukiriza ng'oli munda mu NRM kubanga kijja kuba kusindika asitami oba kuseereza ligenda mugga values ezo kijja kubeerera kyangu ozipolishinga ng'okwatagana ne NRM government kati ekyo Nobatimawo bwe yakikola kyenja okuwa respect omukulu Honorable Vincent Depo ne Honorable chairperson wange wali mu Kasanda Fred Kasirye nga bwe babadde bagamba bo kyemmanyi ekibaluma kyekiri munda nti ffe DP yaffe ya nono tetwagala kuwulira nga okoze omukago n'omuntu yenna ow'ekibiina ekirala munaddala eno gavumenti yetubadde tuwulira tusika omugwa nayo twagala ogijja mu ntebe kati gw'ojja otya okulya nayo mu kibya kyekimu naye ate nze ŋŋamba Nobatimawo kyeyakola kyekisukkulumuko nga nzisa ekitiibwa mu ndowooza yaabwe n'endaba y'ebintu nkitwala nti ate endaba y'ebintu ya Nobatimawo yensukkulumuko ti gwe bw'oba owulira wandyagadde ebintu bino wammanga ebigenzeeko enkwagulo bitereezebwe ti demokrasiya atandise okuziimuulwa naye nga gw'oyagala atereezebwe wandikoze otya bw'obanga owulira nti the respect for human rights egenzeeko enkwagulo etandise okuziimuulwa waliwo weerinnyiriddwa naye ng'oyagala etereezebwe wandikoze otya nze ndowooza kyandibadde kuvaayo kwatagana ne banno mukolere wamu bisobole okugonjoolwa amangu oba oliawo nawe olunaku olumu sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde olunaku olumu olikikwatamu bikolebwa in whose interest kubanga bw'olaba nga alina okugenda enamunkekeera akwate ekibiina akitwala eyo n'oluvannyuma bagende mu delegates conference gwentuuka n'okugamba nti bw'olaba ekintu kikulemye weekulubeseza kuba kirina oba oliawo ogambye otasosere bw'atafa atuuka ku lyengedde bwetyo ebyobufuzi bwe tutuuse ku sseeryo olaba mu byobufuzi ky'olina okutunuulira which ideology are you trading nzikiriza ki na mulamu waki gw'otuguza gwe gugenda okutusikiriza okwekuŋŋaanyirizaako na core values ki z'oleese ku mmeeza kubanga eyo nno challenge nnene nnyo mukana akaseera ogenda kusanga baganda bange bangi batomedde ku lwekyo nga amazima amatuufu ogunjizzaawo pati ogitaddewo naye your political ideology is not anywhere new from the ideology present or from the status quo kyoleese ku mmeeza tekirina we kyawukaganira n'ekyo ekibadde kigenda mu maaso tolina kipya kyoleese ku mmeeza oba tolina kipya kyoleese ku mmeeza ddayo wotunuulire ogambe ani alina ideology engundiivu nti NRM government erina ideology engundiivu ani alina core values engundiivu nti NRM government erina core values engundiivu kakati nganze core values ezaabali zirina we zikwataganira n'ezange owa DP nga tekituufu DP ebya demokrasiya tesabirwa tugimanyi ku byaddamu 15 nti ebadde nga yeesigamanga nnyo ku byo respect for human rights tesabirwa bimanyikiddwa bulungi nnyo ffenna tukimanyi nnyo nti DP patriotism mu bo kyekyambalo kyabwe kuva olubereberye era gy'ova olaba nti Nobatimawo mu magezi ge bwe yalabanga ebisinga obungi bifaanagana n'ebyaffe yasikirizibwa mangu nnyo okugamba naye nze ndowooza nja kwongera mangu gatta ettofaali ku Uganda ogikulaakulanya n'ogitwala mu maaso mu nsiike y'obukulembeze n'ebyobufuzi singa mba munda nenkwatagana n'abantu bano nengezaako okuggyawo enkwagulo ku ebyo ebiwabye waliwo ebiwabye ebituwabyeko mu NRM n'olaba nti wano tukuutizzaawo si bwe kyandibadde bwe tuba tugambye abantu tugenda bawa demokrasiya yandibadde ng'ali pure throughout nga ground eri leveled naye wano nga bwe tutandise okuutizzaawo oli esobola okujja n'agamba basebo zize obeegattako tukwasaganyize wamu ndi wa DP nga bwe ndaba nti eno core value mugirina mu NRM ya demokrasiya naffe tugirina mu DP naye kubanga mu NRM wano mutandise ogikuutizaamu nzize mbayambe ereme kubanga ekuutizibwa ground ebeerenge eri leveled awo nze mba ndaba Honorable Nobatimawo musabira busabizi mukisa mungamba mukama akuwa omukisa mwami Kasirye Zimulu Dr. Kikabisaagala olikike ng'omwogezi w'ekibiina byayogera byebyo ebituufu era ebiruubirirwa bya pulezidenti wo
era bwe bufu bwe tukutte ekibiina kinansanga mu byobufuzi by'eggwanga lino bwe bufu bwe kikutte era mwagala buyinza oba kakati mwasazeewo mwakkiriza bugabane obuyinza tubuyina naye tebumala bulabikira wa Democratic Party teyina region n'emu gye teyina mukulembeze ali credible teriyo walaba ne juzi eno weevu gye walaba era yatwagiyitamu. We have leaders and we have the power. It's only that kye tuyita obuyinza obwenkomeredde mu ggwanga bwe tunoonya. And by the way, people should know nti DP egeze buyinza emirundi ebiri. Mwematiza n'ekyo Emirundi ebiri ffe twatandika ffe twaleeta Katikkiro asooka, Prime Minister asooka nga nebya President binnaba kubeerawo mu Uganda oyali Ben Kiwanuka. True. Tukwatagana. Yusuf Kironde Rule teyali wa kibiina kirala yakulembera eggwanga lino. Ate abakulembeze ababiri abakulembera ku ggwanga lino nga ba DP era kyali kyakulabirako. Ben Kiwanuka ye yekka bwe twakafuna ku bakulembeze omwenda abakulembera eggwanga lino eyakola peaceful transfer of power from Democratic Party to KY and UPC. Peaceful. Nga ne smile kweri. Eyo kye tuyayanira era buli munnayuganda kiyandibadde asaba. Osoundinga oli contented naye nga toyagala ku admittinga nti ebyokwata obuyinza mwakivaako dda mwagala kugabana muli bamativu. Let me tell you one thing. DP toyina kibiina kya byabufuzi kyokigeregera nekyo mu Uganda. Ogende mu buli region musimbi amakanda gye weesimbawo ng'oli Busogeeri ng'oli Nabiratu kubwa kansala nga president w'ekibiina leeta kunoonyeza kalulu naye ng'abali be bagamba nti oli wa DP ekyo kimala bumazi. Akati kye twetaaga challenge yaffe ekyali emu and one kugatta maanyi ge tulina. Kayanja DP oyo si musajja mutono si mutono naye owulidde byabadde akulembedde ekibuga ekirimu State House ekirimu ekisaawe ekyenyonyi kye tulina kumpi ekimu emyaka kumpi 15 tusi muntu wa bulijjo. Akati kye twetaaga kiri kimu gyayogeza akati gwokungiriza bannaddipi abamu ekizibu kye balina gwokungiriza ng'owammwe wulya discontent gyayogeza ekyo tekimujjaawo kubeera waffe family member atali strong. Bannaddipi ekizibu kye balina kitono. In fact abazadde tebakitwala nga nakinene kyekyokugamba nti baluddewo okujjula ate enjala yatulumye dda. Ffe waffe eri enamaswanta Kasanda wejjanga ku lujjuliro ffe tuli product ya lujjuliro si eyammwe ya dining. Naye nga muzeeyi akwata akatadooba n'atunula ku bigere n'agamba tewanaabye naye ng'emmere eri mu ddiiro n'agamba ddayo onaabe n'oyingira ebitooke ne weeyiwawo ge weeyiyeeko n'odda. Naye nga n'abasigaddewo era babacunya lwaki osimba olukono, lwaki olyanga oswankula, lwaki otuna mu ssuwaani ya munno. You get it? Akati emyaka egyo walabanga gwe batulugunya naye nga bakuteekateekera ensi nnamu. Kati bannaddipi abamu balinamu endowooza nti maawo taliva ku bakulembeze ba DP naye ng'ate mu bo era bamanyi nti ono wa mukaaga tukyusa obukulembeze buli ki. Ono muganda wa Kayanja Dipo tusobola byogerya ku mpewo wano naye tumala wiiki nga netwogedde. Naye bano abatamatidde ne byagenze mu maaso mulimu bateekerateekera ensensi ng'obulungi. Ensonga amagezi n'agampa nange nengamuwa ne tugeewa naye tubeera banafu agamu ne tagatuukiriza bye bivaamu kati olwaleero kubanga nze kankubuulira ekintu kimu bwe manga nzeeyo embaale katono nange nabadde neesimbyewo and I was sacrificed. Nafuuse saddaaka yambarara nobera njaga kutuuka waawo nafuuse saddaaka mulwokaano era nenzikiriza kubanga saawanguddwa ate sigenda genda mu kooti. Tewawanguddwa togenda mu kooti. Saawanguddwa sobola kwewaabira kubanga ekyabadde embarara yabadde competition between two parties of volunteers. Ono Kayanja Dipo ne babeera president w'ekibiina nze ne bwembeera oba vice president oba kiki teri musaala neffe nekye tulwanya kiri eki pate tugituusa tutya mu nsi ensuubize
it was a battle between two volunteers. The two volunteers. Ng'oli agamba nti nze nsinga okukola obulungi, nze nsinga kuwono. Zinabadde nze nga national treasurer. Naye bw'oyita two volunteers babadde balwanira ki? Performance ya kibiina kwongera kubanga sagala kugamba siri kika kya muntu kiyimira ku Spark TV ng'abantu miliyoni 3 bandaba mbagambe nti DP ekola bulungi mu buli kimu. Naye bw'otunula ebifaananyi ebyabadde mu delegates conference nga producer abituwa. Zino boyiseba two volunteers, parties ba volunteers. Balwanira ki ekibatuusa ku seeryo? Ekitulwanyisa tulwanira busika bwa jjajjaffe gwe bayita Democratic Party. Tetulwana kuva mu kika. Tetulwana kutunda nyumba bannamwandu mwe bali. Naye tugamba muze yaleka ekibanja kino nga tekiriko kyapa. Nze nja okukola ekyapa. Performance ennungi. Si musaala mulungi. Teri benefits. Naye ekibiina kyaffe tukigattako tukigattako omuwendo. Kankwe ekyokulabirako. Nze bwe neesimbyewo ku national treasurer era nempangula. Nkubadde tebannangiridde. Ekyo kyogera otya sebo kumpewo. Kulaga. Eyo internal democracy. Ne batakulangirira ngo wangu. Ekibiina nze nakoze ensobi 3. Nze ezampanguza nesirangirirwa. Ensobi esooka nesimbye n'omukyala amaze ebbanga nga yeesimbawo nga national treasurer. Nga tavuganyizibwa. Ayita wani ki? Hakati ngensi erowooza nti yotiye tebamwesimbako. Ensobi ey'okubiri waliyo abalowooza in courts nti Zimula muwagizi wa Mao. Waliwo abalina endowooza eyo. Era okujja kwange olinga agamba nti Mao yamuleese. And that is not Kasirye Zimula. Toli muwagizi wa Mao. Wa degree 2. Nze ndi muwagizi wa DP. Toli muwagizi wa Mao. Ndi muwagizi wa DP. Siri muwagizi wa muntu. Mba cheap nnyo. Honorable Mao siye president wo. Mbeera very cheap. Era respect gye muwa kubanga ye president w'ekibiina. Toli muwagizi we. Toli muwagizi wa Mao. Era yokeera ku makya. Kayanja Dipo nga ye president w'ekibiina. Nyina kukakkana wansi ye DP nze gye mmanyi. Era kana kino kankikuwe naye akyogera buli gy'aba ayise. Mu kalulu ka 2021 naye tanakola ndagaano. Okitegeera? Naye nga buli gy'agenda okusiikana banna DP nga bamwekweka. Kubanga bali kuweevu. Nzenze ka mu Uganda yonna kanjogenda central gyensinga okutegeera. Eyajja Mao eyajja okampaining e Kasana. Mu Uganda yonna. Mu central. Nennyimira naye mu pick up ne tuweevinga ne mutwala ku office ya DP ne mwetolooza district yonna paka lwe yagenda ekiboga. Mu central nga buli walaga nga bwogerwa mu Kasambi device we agamba waggulu Ronda Kyagulanyi wansi Rondanzi. Nga bwagende wabire Kabanda treasurer w'ekibiina ng'agamba waggulu Ronda Kyagulanyi wansi Rondanzi. Why? Nze I respect my leaders. That is me. Mwami Kasirye. And two, nze sibeera ku opposition mu pate yange. I cannot. Okay. Engeri wano wenjagala okulaga wasinga okuba awenjagala utandikire. Kasooke tuve mu kuwumulako program Bitebye ku Spark TV tukyagenda maaso ndine Dr. Edward Chikabi wa kibiina kya National Resistance Movement ayagala kubeera mubaka wa municipality y'Entetwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Tuline Kasirye Zimula ndowooza era akoma ku ssentebe wa district y'e Kasanda so nga ate tuline omukulu okuva mu kibiina ekya Democratic Party eyaliko meeya wa Ntebe ekibuga Ntebe okumala emyaka 15 katudde. Teweerabira tugobera ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Instagram, X okusobola okubeera nga ate osobola oteekawo ne comments zo tujja kuba tuzisoma. Program Bitebye tutunuulidde okugabana n'okugabanya obuyinza nga tweteekerateekera 2026 mu bibiina ebyenjawulo. Olaba okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abantu basala eddiiro okuva mu kibiina ekimu bakuva mu nzikiriza ebyofuzeemu okugenda mu ndala. Era ne Speaker Parliament President bwe yabadde tanaba kuggulawo mwaka gwa Parliament ogusembayo alina olukala lw'abantu bye yatusomedde nga bo bamaze dde okusala eddiiro beegase ku bibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Naye tugenda kubanga tutuukayo naye tukyali wano tukyatunulira engeri ebibiina gye byeteekateekamu okulaba nga bitwala obuyinza. Tulaba nga waliwo ebirabikanga ebyagala okugabana okugabanya obuyinza n'ebirala nga byo biruubirirwa kusigala mu buyinza oba kubutwala. Mwami Zimula obadde ozimba ensonga ye esembayo ndyoke ate nzire wa mwami ensonga esembayo Masaka sub-region eyina districts eyinamu ebizibu bya DP
ebiwerako tugitunuliranga nayo haabu ya Democratic Party. Mukyagitunuliranga haabu? Yes. Newetwogerera? Newetwogerera niwakubadde ng'erina ebisoomooza ebitonotono. Nati mwami Kasiro jagenda oyogere nga byoyogera byafaayo si bya biri current. Kati nze mu DP naatera kwerangirira nti buli nsonga ya DP gibuuze nze. Ne president ombuuza buuza nze banga sina katundu ke simanyi sina katundu ke situuseeko. Tukwatagana now emu kwa hub za DP Masaka eyina ebizibu bisatu. Ebyo bye bimu ku byansaddaakizza lwaki bansaddaase. Ekizibu ekisooka kati twakamala okuluzinga ababaka babiri abasaze ne bagenda mu nnombo. True tewabadde productive naye nga numbers tuzirina. Bali babiri bokka? Babiri. Abagezi okuva Masaka eri kyotera. Tukwatagana. Ensonga ey'okubiri omukyala Kabanda bwe nabadde naye nga tubiisana ku kifo ky'obwobuwanika. Yes, yagwa ku bubaka yagwa ku bubaka pale 220. Yes. Olwa ebizibu bibiri waggulonda Kyagulanyi wansi Rondanze. Ensi yamulaba nga teyekkiririzaamu. Takkiririza mu kyali. Kozi gwe womawo yagambanga atya? Ewuwo gwe wagambanga waggulonda Kyagulanyi oba mawo? Nze wange wagambanga otya? Mawo ye president wange yali candidate wange. Kubanga nga DP gwe nali ndeesi. Era gwe natambula naye okwetoola district yonna. Era saagerako mu kampu y'abalala newakubadde bayagala okumpa kaadi. Olowooza ekyo kye kyali kiyisaawo babiri Kabanda singa naye yayogeranga gwe? Kabanda mu politics capital number 1 kino kancwe buli ayesimye mu byobufuzi buli politician capital number 1 kwekkiririzaamu. You should know your values. Nga tozimanyi ng'olowooza obalabe ennaku zino mu kibuga nawo gy'oyita ng'atadeko ekifaananyi kye ng'atadeko nekya pulezidenti we era nze kati mbajeregeyo ne bagamba nti kati bano babiri beesimbye ku kimu. Why do you need someone? Tobawulira abo mu 226. Ate mbawulire ki? I'm independent. Neewulira nga mmanyi kye nsobola. Tukwatagana. Akati babire Kabanda baamalugwa ku bwemupi olwavulugwa gwe yakola. Butekkiririza kubanga ensi yali emmanyi nga munna DP. Masaka omukatoliki we Masaka nga mmanyi Kabanda wa DP. Omuganda we Masaka nga mmanyi Kabanda wa DP. Kati okutandika okugamba nti waggulonda Kyagulanyi wansi londa Kabanda kye kyamukuba ekigo. Tu bw'avaayo najja yeesimbewo wayala. Yalowooza oba kyali kituufu sina fact nti Mao yamudi campaigninze obutagenda mu East African what? Parliament. Yala. Akati ate mu budde bwe bumu zimulajja akafo kasigazzaako wa treasurer nakaakanona. Nga kibalina okukola abateeseteese omukolo kunsa kuli faisinga. Nokkiriza. Bawuliranga abasigazzaayo omuntu omu. Ono mukasambidde, okay, vice president, naye omulaba tosobola gamba nti akutte Masaka. Omusajja abadde ero eri ekibiina nokkiriza bakusacrificing. Bansaddaasi. Ate sibalinaako mutawaana. Era sigeragera mu kooti. Nawangudde akalulu ako waggulu nnyo. Ako kenneekakasa. Yes. Wawangudde akalulu ne batakulangirira. Waggulu anti bakoze fujjo. Mwawukana mutya n'ekibiina kyo mu politiki ng'ekiri mu buyinza. Bakoze fujjo. Engeri gye bakolamu ebyokulonda. Grupu yaffe. Byawukana bitya n'engeri gye mubikola. Grupu yaffe yabadde wagira Sebamala. Yakoze ensobi ennene. What do you mean group yaffe? Nawe wabadde mu group eyo? Bamemba family. Sebamala is a family member. Zimula Mao Eritrea ne Lulumi. Ya family members. Nakugambye Demba Begeringa Nyanjula. Nagambye nti mu DP kitwaye tulwanirira si musaala. Si ntebe nnene erimu ebyamagero. Naye kitwaye tulwanirira. Ba volunteers abenjawulo abagamba nti pate ko jijja wano yeyongereyo. Teri musaala. Ne Mao talina musaala. Situgambo kiraba. Akati akasobi ke baakoze tiimu yaffe yabadde ku Sebamala ensobi esooke nnene nnyo twageze tuka akaseera nga tuggulawo delegates conference ne tuyimba oluyimba lw'eggwanga ne luggwa naye nga twasalawo nti bwe tubeera mu kitundu ekitundu gye tuli turespectinga culture yaayo se obayimba oluyimba olw'ekinankole ate bano ne basuulamu olwa Buganda ne bateekamu ekitiibwa kya Buganda oda neefa
era ne yabadde leading nga alina kustopinga kakati bannaffe bali abavudde Teso abavudde mu Arua abavudde Kotido n'abembalala bennyini nnyini ne kibasukkako ne bagamba nti kati batuwambye ninga group weriawo Sebamala yali akoze omulimu across the board batalina region gyatatuukamu ate babadde bamuwagira tukwatagana akati yabadde branda nene nnyo branda number 2 chairman saagala tu discussing blanda za kibiina tujja kuba tunarrowinze debate ku kibiina kimu njagala Uganda n'abalonzi tubasibire ekifaananyi bwe baba bakubalonda baba bakulonda mwagala buyinza mwagala kugabana buyinza obwo obusobyo obwabadde embalala bubagabanya obuyinza bwatukasusa ate waggulu kubanga nze gye mbadde mpita yonna omanyi nga tuli embalala newala media zonna era bajjanga nokome tusooke tumalize omuzannyo guno byabadde babalaga ku TV ebyenjawulo aba kamera yo wa kamera wagitunuza wali mugezi nga toyagala bamanyewo ogwa wengwa mmanyiwo ngo mu DP ate DP yabadde teese newala media zonna n'ekyenjagala okutegeeza ensi emanye mu bacandidates wetugamba bantu bacandidates era nalonzi negwe nalonzi ate siitaga mutegeeza nsi wano tukozi towagira mawo naye wagira DP nze mpagira DP gwe nabo omulungi gwempa so bwunzika nze nga mmaliriza one I was sacrificed ne saafuddeyo because nyina capacity nene nnyo mwesobola okuweeza DP n'okusinga abalondeddwa ku nneege etukwatagana 2 DP yeeyongeddeko amadaala kumpi nga 10 ensi webadde bamanyi ng'oggyeko movement kati eno gye tuvuganya nayo sirowooza asobola kukola delegates conference efaanagana ng'eyo mukyavuganya newambala namugongo mukyavuganya ne movement gwe newangula wa movement atandikira kunze kwennyini gwe najja mu bwasente bwero sifaire yaliwa movement okkiriza mu nkolagana eri wakati w'ekibiina kino ekya DP ne NRM political scientists babisetinga balina kye bayita cooperation balina kye bayita majja balina kye bayita alliance balina kye bayita ibyo byasetingwa dda politics remains the same it's only that but players osobola okukyusamu engeri gy'ozannyamu netena kyogenda kwenda kipyamu byawokuzanya tikitaka definitely era nze kyenabawakanyamu katono nabagamba ekibuzo kizeemu kyenabawakanyamu okkiriziganya n'enkolagana eriwo wakati wa ekibiina ekiri mu buyinza ne Democratic Party akati nga tetunaba na kugenda eri wawanvu eyala kuntwala mu cooperation nze nzekka yakwata kaadi ya DP nga ndi ssentebe w'ekasanda ntuukiza manifesto ya movement gyendi mu kuimplementinga obadde okimanyi mu bufunzi okkiriziganya n'endagaano eyo kugambye nze ssentebe wa district ekasanda nkwata manifesto ya movement gyendi mu kutuukiriza kubanga eyange tebagigula toyanza mwami Kasiro n'okkiriza okusaddaaka mu 2026 singa bakusaddaaka nga bwewakkiriza n'owangula ne batakulangirira onokkiriza okusaddaaka obusiraamu butugamba omusota bwe gukubojjera mu kituli emirundi 3 ofa oli mukafiiri tojja kulaba kujjana kale wano bansaddaasi nenzikiriza mu 2026 kisoboka bwe bakusaddaaka mu kali akawonna onakkiriza oyinza n'okwekanga nga 2031 nzize kuba pulezidenti wa kibiina mwami Vincent Kayanja Dipo obuyinza buli omu lwaluubirira bwolaba new political formations abalonzi batandise kati okubuzaabuzibwa oba bano abajja baagala buyinza oba nabo baagala kugabana nabo obuyinza oli mu mativu era oli mukakafu nti come 2026 abantu DP banaagitegeera bulungi okusinga bwe yali ebadde oba bintu byongera kusereba kubanga mpulidde submissions ezasoose ng'olabika nga toli mu mativu n'engeri gye bakuttemu ebintu naye ogamba okyali wa DP oli mweteefuteefu okusigala mu kalulu kano aka general elections era abantu banaabalaba batya babalinyo ssebo moderator nga sinagenda eyo nzikiriza kutegeeze nti ngenda kuvuganya ku baka ba parliament ab'ekibuga ky'Entebbe eyo nga mazeeyo waliwo obusonga obwayogeddwako watono nzikiriza mbeeko kyemboogerako wagambye tulwanira ki mu DP tulwanira brand eya DP erudde ng'ezimbibwa eyeetaaga bwetaaza okubako enfuufu eteebe emitima gy'abantu egende mu buweereza obw'eggwanga waliwo ensonga n'okusoomooza DP kweyina nti
ebifo byabadde bya gavana bagize bugizi gwe kwatira wano gwe kwatira wano gwe kwatira wali era ekyabaddewo mujjamu Sebamala bwe muba mumujjamu n'abange mubajjeemu Sebamala ne bamujjamu Mbidde ne bamujjako yabadde amuvuganya n'abalala ne bagenda nga babajjako ababavuganya okakana abantu 31 bayiseewo unopposed ekyo kisangawo mu DP bwe kiba nga kiri mu DP nga mwenna abali kudda oluvuganya mulubirira kutwala buyinza goloza bibiina ebirala ebiri kudda oluvuganya bye bapasivinga bite munaasobola okukwatagana okukwata sebo mbadde katono mbadde njagala obusonga buno mbukooneko anti oli mu kunnyonnyola ebyadde mu kibiina ate nga tetwagala ku debate gifunza ebeere ku nsonga za kibiina kakati ngeyo nvaayo mugedde ku Mao n'enkolagana ye ne Museveni nono n'awaana Mao naye tukole evaluation bukya Mao agenda mu gavumenti kikyaleese era impact ye eriwa ku ggwanga Mao mu bigambo bye nga atugamba yatugamba nti nga yakamala okuvuganya ku president Museveni n'amukubira essimu n'amutegeeza njagala kukolagana naamwe Mao n'ayagala okulya keeke ye kyokka agisigaze n'akolawo akawandiiko n'akapresentinga ebyo biwandiiko bya presentinga eyo broad agenda those are ideas abantu bano bayinza okugeneratinga kwali kutubulafinga na kwenya impact ye mu government kumpi teriwo ne Museveni yennyini yagamba ti system ze azekakasa ebya transition byonna tomubuulira bya rule of law ne constitutionalism tomubuulira ekintu kye kitereevu n'olwekyo Mao mu kugenda mu government yafuuka middle card politician yanoonya ekyokulya n'akolagana ne gavumenti sebo nga nvuddeyo mu nsonga nti banaatupasivinga batya muli ku ludda oluvuganya fe abali ku ludda oluvuganya esebo bana bategeera batya okusobola okutambulira wamu mutwale obuyinza sebo ekisooka aboludda oluvuganya babatunulira nga government in waiting oboludda oluwabula gavumenti sibwe mukwatiramu muba ne alternative sebe ekisooka mu itaano mu DP kati tuyina ekiwayi ekyegaana cooperation agreement n'ebibala byayo n'ebikolwa byayo tuteekinze step esooka twategeezeza electoral commission ebyabaddewo embalala era n'okwemulugunya okwenjawulo kukyagenda mu electoral commission obategeeza n'obatangaaza ku byabadde embalala musuubirwa okuyambibwa ekyokubiri tugenda mu kooti mwategeeza electoral commission ekole ki tutegeeza electoral commission kubanga ebibiina byonna biri under the management kwegamba under the regulation of the electoral commission ekole ki ebeeko kyekola kyakubiri tuteekateeka ekikola ngeri ekizebayamba ebintu byonna bigenda nagezesa tetuli katonda ntumanya ebinaddako ekyokubiri tuli mu kuteekateeka musango tube nga tuguteeka mu kooti ebyo ebibiri bye tugenda okusooka okugezaako tulabe we binaatutuusa ebyo mu kubeera nga bitutuusiza ku buwanguzi mukama anaaba atusaasidde bwe binaaba tebitutuusiza ku buwanguzi tujja kwekunga tulabe ate ekyokukola bwe binaaba tebituusiza ku buwanguzi mujja kwekunga mulabe ekyokukola Dr. Chikabi twalabye ku kitebe ekya National States Movement ng'omuwendo gw'abajjayo empapula okwagala okwewandiisa ku bifo ebyenjawulo tebannaba nakutuuka mu 50% y'abakulembeze naye nga guli overwhelming ekyo kyoleka ki eri abalonzi mu kalo kano ke tugenda mu mwaka 2026 ku bifo ebyo ebitono n'obungi bw'abantu okusooka kwa byonna bannayuganda abatulaba nyongera obakubiriza okuwagira gavumenti yange NRM olw'ensonga nti bingi gye tuvudde ebijja byeyoleka nti tukyayina embavu n'obumalirivu okubakulembera obulungi akamu ku bubonero gwe konokoddeyo tinawalabye bangi abazze okugjayo empapula ago ge maanyi ge bayita amaanyi g'ekibiina tetulina gwe tuvuvuba bw'aba awulira ye mu busobozi bwe ng'asobola okujja okuweereza eggwanga mu kifo kyeyenokoleddeyo kye yeewulira ng'akyewulira tetukuvuvuba vaayo
jangu oyite mu kakungunta tulabe ng'ebisaanyizo birina zaabika emipiira owangule banno ate ojja otuweereze. Obuzibu bwokka bwokka bwendabawo buli bumu mu nnono zaffe butuddayo okubanga okimanyi bulungi. Mu nnono zaffe ng'NRM tulina kye twayita NRM 10-point program eyasookera ddala yali dimokrasiya yeyali namba emu. Ennono esooka bapa ti ensonga zaffe ez'omuggundu 10 eneesooka gye tugenda otunulya dimokrasiya. Eyokubiri twazzaako security naye esooka ya dimokrasiya yemu ku bintu ebyasinga otutunda mu mitima gy'abantu. Kati olwaleero bwe tubanga tukkiriza buli muntu aveeyo kyawulira mu mutima gwajje ajjeyo empapula ekifo ekyakyesimbeko tuba tukkaanya n'ennono yaffe oba tuba tukkaanya n'ensonga semasonga 10 ez'NRM gavumenti eya dimokrasiya. Wabula obuzibu ky'oyinza okubanga oyinza otunenyamu oyinza okugamba nti olumu bibaamu amakuuli n'enkokola. Ekyo tulina okitereeza kubanga mu mitima gy'Abannayuganda emu ku nsonga etukyayisizza gye ŋŋamba gyetusobola okutereeza nga ŋŋamba ow'ekitiibwa pulezidenti we Kaguta Museveni na bonna be tuli nabo mu gavumenti y'NRM. Emu ku nsonga ezitandise otukyayisa Bannayuganda n'okulaba nti bannaffe ab'ebibiina ebirala batandise okwagala okugenda nga bali kavalinga abantu baffe mu mitima gyabwe. Ebyatuleeta mu mitima gy'abantu omwali dimokrasiya, omwali okugoberera ssemateeka constitutionalism, omwali okulaba nti etteeka lyeriramula the rule of law, omwali okulaba nti omuntu ayina eddembe lye eddembe lyo teririnnyirirwa respect for human rights. Ebintu ebyo waliwo ebitandise okugendako enkwagulo. Dimokrasiya bwagendako enkwagulo nti ffe nyini mu kibiina bwe tuba twesimbyewo mu kamyufu n'olabanga oli atagwanidde ate gwe batiitiibiza nti baregistra basobola okuzannya tikitaka ne beeweereza omupiira ne balaba nga results zikuutizibwa. Oyo atali mu mitima gy'abantu ne tumalira nga gwe balangiridde ng'ate gwe bandirangiridde omutuufu ali mitima gy'abantu bamuleseewo. Kiba kitusembya, kiba kitufeerya ng'ekibiina nabwe kiti ate kiba kitu exposinga kubanga bw'onooleeta omuzannyi namba Lujega n'agenda okuzannya ne bano baganda bange bakasirye ne muganda wange Vincent Depo ng'ate bo bakafulu ng'ate gwe NRM oleese namba Lujega kubanga namba Lujega yabbye bubbi kalulu okuyitawo bw'anaabatuukamu bajja mukuba omupiira awo NRM tuba twongera ku losing ground. Kiki oyita bannamba Lujega Mami Kikabi? Bannamba Lujega oyogera ku baminisita abasoba 20 abaagwa. Waliwo omusambi ayinza okubanga yali musambi mulungi nnyo. Ate nga tubalaba kati they want to reclaim their seats. Waliwo omusambi ayinza okubanga yali musambi mulungi nnyo abagobererwa eby'omupiira mwe njogeredde ekigambo ekyo kangereze bugereza ku basambi nga yali kafulu. Thierry Henry mu Arsenal buli muntu yamutenda. Naye singa tumuleeta olwayo ne tumukomyawo mu Arsenal agusambi ogenda kulaba nga ate oyinza n'okwebuuza oba yali agusambyeko. Ekyo tukirabyeko. Ng'oli yali Ronaldinho ng'agusamba mu Barcelona naye nga bw'omukomyawo kati tagusobola. So tutunuulira embeera mwe tuli mu kisaawe mwe tuli. Ani agenda otuteebera goolo? Ani alimu endasi? Ani omusambi ow'entomo mwaka akaseera? Kati mu ssaawa eno bwe tuba tuguddewo ekisaawe ne tugamba buli muntu akkirizibwa okujjayo empapula ze bulungi ku kifo kyawulya kye yeegwanyiza ekyo kirungi kabonero kalaga ennono yaffe ng'NRM gavumenti dimokrasiya kubanga era still ne mu values mu core values zaffe ze tukulembeza ojja kuwulira nga era dimokrasiya gwe twasookeza. Twayogera ku dimokrasiya ne twogera ku patriotism ne twogera ku pan-africanism ne twogera ne ku kiri kyembadde ndi mu kugamba ekya socio economic development. Naye dimokrasiya oyo gwe twayogera ku nsonga semasonga 10 ne tumukomyawo ne mu core values oba ebyo ensa ze tutunuulira mu kibiina bwe tunaatandika omuziimuula ne tumuteekako enkwagulo ne tukkiriza byo kyova nanyumiddwa nnyo ng'owekitiibwa Tango Doi agamba ku mulundi guno alina obukwakkulizo bw'ataddewo bunaasobozesa okulaba nti dimokrasiya yabaawo yekka mu kibiina mu kamyufu kano. Yaze nankuba mpya n'agamba ayagala obukonge obulaga nti oli munnakibiina era olondera wano. Bino ebyokutikka fuso ebyokutikka amabaasi n'ogajja ebule n'ebweya ne gajja ku kyalo ne gasimba layini ne galonda naye nga mazima amatuufu si balonzi bookwo nga ne mukakonge tebaliimu tebalina bukonge bulonda ekyo nedda. Bye byabasuula naddala mu kitundu kino ekya Central bano baleetanga amabaasi tuli eno mu kafe akamyufu mu kitundu kya Central ekyatusuula kikino era njagala baganda bange ab'NRM be tukulembera nabo kino mukitegeere nti bw'ova ku nnono yakuleeta mu mitima gy'abantu
obeera weekubye essasi mu kigere. Kinajjukira Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda okulayira mu 1986 nga tumaze otwala obuyinza. Ayina ebigambo bye yakozesa era abatulaba b'oddayo n'obitunuulira. Owulira nga n'olutiko lukumeze n'ogamba weewaawo yono gwe twali twetaaga era gwe tukyetaaga. Yagamba, dear Ugandans, what you've just witnessed today is not just a mere change of guard, but it's the beginning of the fundamental change. Mwe bannayuganda abenjagala ennyo kye mulabye olwaleero si kabonero bubonero ak'okukyusa ekyambalo ky'amagye nti agakijambi obo tegagenze n'agatitookero gagenze kati aga General Museveni ge gaze nedda wabula ke kabonero akalaga entandikwa y'enkyukakyuka ey'omuggundu. Era enkyukakyuka ey'omuggundu eyo n'agiteeka ne tugikondesinga mu 10-point program yaffe kye twatandika nakyo twateeka demokrasiya. Era ne tugenda mu maaso n'okubalaga tuyina ennono ze tujja okugoberera mu kukola ebyo. Naye bwe tutandika okuva ku ebyo wanti obadde ogamba kyekyatu kyayisa wano mu Buganda ne tubanga tetusobola kubanga tuwangula ebifo ebisinga ne babitutwalako. Fundamental change bannayuganda nga tebakyagiraba. Kanti ekyennaku ekyajja okimanyi bw'obanga waliwo ebisobola okugenda mu maaso n'obireka n'obisiriikirira tugeze ng'otegedde nti waliwo eddembe ly'obuntu erityoboddwa. Naye nga gwokimanyi bulungi nti olina amateeka g'olina okugoberera okugonjoola ekyo n'okizibira eriiso n'ogamba kubanga akikoze mukwano gwange kankizibira eriiso ekyo tulina okukikyosa kyekyatukyayisa wano mu Buganda n'ebitundu ebirala mu Uganda byojja okulaba. Bw'onootunira n'otegera nti omuntu ono kye yakoze kimenya ssemateeka ate n'otunula ng'okimanyi bulungi ssemateeka lyetteeka ekkulu eritutwala ffenna awamu mu landi eno n'osirika n'ogamba kubanga yakikoze kubanga ye gundi. Constitutionalism must be constitutionalism in its purity. The rule of law must be the rule of law in its purity. When you are talking about democracy, it must be pure democracy. It shouldn't be democracy ow'omunguuba. Kati ebimu ku ebyo ebintu n'akamu ku bubonero kano akabadde kagenda mu maaso akalulu ke tuvuddemu ekawempe sikisanyukidde ekibadde kigenda mu maaso. Message eyo giweereza ani? Baganda bange betuli nabo mu nsiike. NRM government tulina obusobozi obukulembera Uganda eno n'emyaka emirala 10 egijja. Singa tutereza ebintu ebyo ono mukulu wange ono Kasirye ajja kwangu atwegatteko. Nono Vincent Depa ajja kujja atwegatteko bajja kulaba nga tumusikiriza n'ebirungi bye tukoze. Tulina kustikinga ku ebyo ebyatuleeta bannayuganda bye baatwagalira. Dr. Edward Kikabi, Mwami Kasirye, Parliament yabadde eggula omwaka gwayo okusembayo, Speaker n'asoma olukala lw'abantu abasaze eddiiro kubanga ebyobufuzi bibeeranga mupiira tuli mu political transfer season kati. Omwaka guli 2021 kisanja kiri twalaba abantu abawerako nga ku mulundi guno gwokka basala kuva mu kibiina ky'NRM beegatta ku opposition nga gwe encyclopedia the encyclopedia of DP anatulofuuka encyclopedia ya DP ekibiina ekigundiivu oba kinansanga byobufuzi bya wano ebibiina ebingi toweesikamu ng'olaba ku mulundi guno olukala bakyasoma of course season ekyagenda maaso transfer window tennaggalwa naye oli mumativu nti wajja kubayo abasala okuva mu kibiina ekiri mu buyinza bajje mu opposition era bino ebigenda mu maaso bano abakasala sofa bakusigira kifaananyi ki? Nsaagala basale tugenda bawangula buwanguzi tugenda bawangula mwe baani DP. As I talk in my district nina constituency 3 in fact kaziyite nnya kuba kuliko n'ey'omukyala basatu balinze kulayira. Three of them singa oteekawo okulonda enkya anti si kwankya kitegeezakisoboka amaanyi ge tutadde ku ground singa okunda kuba kwankya ekasanda movement ebada chairman teba naye mpiro kati okubwesooka si kubulya mujja gateeka wano tuweka wali ku N nga pate twamaze dde okusetinga tiimu y'abaka wa parliament 50 ne Kayanja Diponga mwali ninga mwali agenda kujja mu parliament nteekateeka yawedde dda akati akachallenge ke tubadde nako akatonotono tukayita psychophancy. Njagala oyogerenga mu naludde oluvuganya so twagala kuzimbira ku DP ati nkubuulira wabaddewo a lot of psychophancy kuli twalaba bava mu NRM nga bayingira opposition obwakajajjatta bakati omuntu bw'ova mu DP n'ogenda mu NUP oba okoze eki then you have changed your money from the left pocket to the right you remain in opposition and you have added nothing. Losi gye twakoze eri emu ye yakufiirwa Kagabo
n'ava mu opposition n'agenda mu movement eyo loss niwe biranga beetololera awo bali mu kumingolinga byabufuzi then yavudde mu opposition it adds no value yavudde mu opposition n'agenda wa kakati wova mu DP n'oyingira NUP oba n'ova mu NUP n'oyingira DP oba ekibiina kyonna ekyebyobufuzi oba okoze eki kubanga we need to add numbers kati kasanda yabaye talina mubaka wa parliament n'omu wa DP ejja na basatu n'owokuna tuli mu kumulamuza entebe wabaddeyo wa movement Kayanja Dipo wuuyo Sebamala omulabe ku TV and I like that agambye nti tuteekwa kulwanira munda ge magezi sigenda kuva mu DP oyo constituency yafajja nayo kubanga ekyaliyo numbers twetaaga 50 tumaze okukapchalinga West Nile era districts 12 buli district tulinayo abeesimbyewo akyoli batuwangulira ku bululu 2,215 kubanga naffe ng'ekibiina twalina obunafu eyo twavayo n'omubaka omu twalina obunafu ne twongeddemu amaanyi bw'ogenda Karamoja sub-region tulina bakansalaza abajja nga bali unopposed Mwai Museveni akoto ke yatukola tetwakategeera neera nga DP but thinkers we have now realized it Mwai Museveni kyeyakola bwe twamukuba embookola mu kibuga Central Machindye wa wanaona oppositioning edutewo nagamba gada ekiddirira bagenda kusinzira wano banandike n'okutwala Buganda ze kanfulume bw'ovuga n'oyite nakasongola Buganda weekoma n'otandika Kiryandongo Kigumba okweyongerayo toddamu kusangayo kipande na kimu kya opposition osanga movement akati awe wali amaanyi gaffe kubanga ebyo byali bitundu bya DP batuwangayo n'ettaka giriyo sitina na developed kati amaanyi ge tugenda okukola tugenda kusooka kuselectinga the first 50 abo boteeko bakikyo bakiki bateekwa kuwangula tufune second 50 betulowooza ati bano ba second 50 amaanyi ayina naye alimu obunafunafu nabo tuba sponsoring kati omulimu gwaffe omunene bakoze obyalo butapana na buwanika bwa kibiina kubanga mbadde ngenda kubeera wakkiriza okusaddaaka naye saddaaka namu nowangula akayo nokkiriza obutakuwangula nogaa tugenderaawo saddaaka namu omanyi saafunye mukisa guno ani nabbi kye yatwala omwana okumusaddakira ku lusozi sebo leeta ndiga nze batemyeko obutemi mutwe nsigadde enkyasamba tugenda kunoonya sente we need 10 billion shillings amaanyi mugajjawa ne guts ezibaloosa nti babalonzi they are not thinkers nti bino bye mulimu byokwerumaaluma ne ebibiina byokka byokka nga tebasobola kulonda bukulembeze mu ngeri etegerekeka bo bannayuganda tebabiraba tebategeera kulowooza nti mwongera kunafuwa ensi kyetunenyaako mulowooza nti babalabanga abeyongera amaanyi ensi kyetunenyaako kiri kimu kati awo twagala okulongoosa nti DP akasoke kwe DP gyesinga okutegeera DP emanye ekyokukola lwaki tekikola Kefaso wa degree lwaki alwa ku linnya lye ensi kyetwewuunyaako nze saawangula wa NUP nowangula wa movement ani ono Mityana House lumu teyawangula wa kibiina kirala yawangula wa movement luluma eri gyali Sibamala yawangula vice president Mulamba we know what to do but we are not doing what we know kikitawo kukyusaamu katono ekkooti eno nnungi era enyirira nijambalidde ku bikukujju are you progressing bw'obanga okyenyumiriza n'abo ababaka bagenda osubira bagenda kweyongerako ababaka be DP ejja n'ataano sure deal abala bayinza okweyongeramu ne we are coming with 50 NUP yo yalangirira dda yakugamba nti eyagala ba Buganda bonna bali bameka 1,500 1,700 whatever the number beyagala okujja nabo akena yawamba Lango sub-region nze wenjagala yawamba Lango sub-region eyo toteekayo omuntu kebere by election basooka gamba tubitegedde movement oyogedde ebyo byonna nekati twagala akena ayogere era ne minister Mulamba Acheng bamufutudde emisinde ibatadde omukyala akena akati akatundu abaka bonna bavaayo bajja twagala okulla eddoboozi lya FDC twagala okuwulira eddoboozi lya PP whatever bagiregistarinze twagala okuwulira mpuugo ogamba ki naawe oyina ekibiina tugende okumaliriza eddoboozi lya NUP nga tojogera
Nupu yati yesalo yimbuganda njagala ba Buganda bonna 107 besimayiti ne bafuna kubanga nange njagala yo nyina y'abaana bengeno okujjira bonga DP kati ffe kyetwagala at the end of the game nga tulina abaka wa parliament 135 nga opposition olumwayi Museveni wabalemeddewo nga tusobola okumuvinga impeachment kyekyoto kyaffe era amagezi gepa ebira byobufuzi byonna ebiri mu opposition kolanga ali omu nedo kita kuba akokola wala banga wano DP ina wa strategies mutaddewo ezigenda okubaleetesa ababaka 306 mu something bonna Uganda zemubatedde ku meza zebalaba nkoze breakdown mugambye nti DP ejjana 5 agali ku shwa deal n'amanya nenga kumenyera omutudde ne mu studio nange nyinza okera ku machale n'ekyanga n'engamba nti district katu kiteekeko omulala naye kanzija ne parliament ombuusabuusa bwe nyimira mu constituency kamagombolana ngamvuganyiza 15 towule enduulu obeesobolera definitely tujja n'5 ababiri bali mu studio 48 gali bweru. So in other words wetudayo ku kibuuzo kiri naawe okkiriziganya nga vice president wanti defections ziri bread and butter defections okuva mu opposition n'ogenda mu position tebikola makulu bakyali bato bakyali bato fe otwakwatya opposition nga DP twabanga ne kyetuyita owendowooza oyo owendowooza yaleetanga nsambu mu parliament nga basipi tebaliiyo naye nga tugamba ono yajja okukola ekituufu kyekyaleesanga lukyamuzi mu parliament ng'onoonya abasipi mu Lubaga South nga tebaliiyo naye nga tugamba ono alowooza nga bwe tulowooza ate ebintu abikola bulungi kati nupu eyina ekizibu okyogera kuba temulina busobozi kwogereza banna mu bibiina ebirala by'omuvuganya nabo kujja wammwe oba tobeetaaga bwe babanga bavudde mu bibiina by'omuvuganya opposition teweetaaga kwogereza weetaaga kukozesa amagezi g'olina kubanga era tugalina temubeetaaga kati ensobi ennene ennyo gyendaba wano yeey'okujja omuntu ebusoga ayina omuleeta e Buganda ate ebusoga nga tolinayo omuntu y'okujja olubongo yembalala ewatalina ekipande kya nupu na kimu kubanga gyembadde yadde ekimu tekiriiyo n'omujja embalala ate n'omuleeta mu Kampala okiyisa ensobi tunula wane wange makindi Fred Ruhindi wane Nakawa ng'akulembera Nakawa okumala ekisanji kakati ndooza FDC yali movement yali movement yali ewamba kibuga kubanga mu byalo gyeri movement nyingi nnyo mu byalo n'okusinga mu kibuga akati bwejja Ruhindi eri nemuleeta wano eba eyagala kuwamba kibuga Mwami Kasire gweyogera bwotyo yes tosobola kumetalinga muntu n'omujja eno nze n'omutwala nze kankwesinaaliye yali stronghold ya mwewa kankwesinaaliye nze I was a councillor in Makiri here kituufu nkujjukira n'entula ne bakansala abange that was 2011 Saabagabo nembagamba Makiri ya Kampala nembatuza nembagamba nti kyabulabe nnyo nze ndi kansala w'obuvunaanyizibwa nenesimbiddwako aba DP 7 nabo bavunaanyizibwa tuli ku kafaaka at the end of the day tugenda kufunako omu abalala tuwafiiwe tudde mu byalo nze nenyingira mu bende nga tebanagisalako nakasanda nenyenyeza eyo n'abantu bafuluma era tubalina nga ba LC5 tubalina nga ba MP lwakubamu babangalira bagenda ate baddukira mu movement ne bava mu kanso yaffe goloza kyamagezi okuddira mu lyennyama abadde meya wa Makindi nga yagala bwa MP n'okwata ani sitting MP ono ani Sewanyana ali awo Ntega ali awo ndoza gundi yejjuruddemu Kasozi yaze kuba Kampala Central ate Kasozi siwa gundi Kasozi siwa Nuupu ndi kuba Nuupu abantu 8 nenga n'obwongo bwo okutegeeza ntwagala katya abalala bonna tubatte toyanziza atugende wa Mayor Emeritus enteekateeka ne strategy eziriwo ku ludda oluvuganya olabanga ddala zituukiriza ebyamwe Kasiri byayogera ddala mufunze ekyonga ku mulundi guno mugenda kwongerako n'okusukka mwali mubadde mu bifo ebyenjawulo kuba tetwaga tundye parliament yokka defection zo nze tumanyiiko za parliament naye tetumanyi wayinza okuba ku mitendera eno ng'ali era abasala eddiiro bayingira naye gwe tekikweraliikiriza bw'olabanga abantu basala ddiiro bava mu opposition bayingira opposition teriyo kisanya kigenze kuggwako nga teriwe tulabavuddemu NRM bajja mu opposition Sebo strategizinze bulungi ekintu ekyo nze tekinneeraliikiriza kubanga bannayuganda bategeera kubanga kati gwojja kuvuganya ku kifo ekirikira omubaka nga naye opposition mbwatekamwa wojjaawo era nawe weyagalaawo
tewaliwo atamone okukkiriziganya okubaako bake mukkiriziganye nti tuteeke wala omuntu omu musigadde muli bwe muti defection zi eziriwo zifaanana bwe ziti asebo bannayuganda naddala omuntu owa bulijjo ategeera era ebyobufuzi bwe byatuuka ye omuntu wa bulijjo akalulu akateeka wamu era ebyobufuzi bino n'ebibiina by'obufuzi lyato oba vehicle gye tweyamba okugenda mu buweereza naye ku nkomerero ya byonna omuntu owa bulijjo atunuulira omuntu n'ensaaze era oluvannyuma lw'okulonda akalulu teri abanja kibiina kya bufuzi obanja kayanja obanja zimula narrative ogizimbira ku kikubanga abalonzi batunuulira nsa otandika kyeyolekera mu kaluka 221 bwe kityo bwe kyeyoleka kubanga bo abalonzi banoonya ani anaabagattako banoonya owensa banoonya anaalemera ku nsonga y'omuntu owa bulijjo si byaweevu era mu mbeera ezo ffe kyova olaba nga nze entebe weevu nagibuuka ate era mu ntebe weevu twagibuuka kubanga DP yamaliriza ng'etutte eggombololeemu ng'era ne bakansala abawerako nolwekyo bano bannabyabufuzi ababungeeta abuuse wano azzeeri azze wali waliwo okusoomooza okwabakulembeze obutekkiririzaamu era kiringa nabaana abateeka ebifaananyi by'abakulembeze ku posita zaabwe ebyo byonna bibabonera obulaga nti endowooza yo nafu toyina kwetengerera mu ndowooza wabula weewogome eri abanene basobole okubeera nga bakutunda nolwekyo nze nyina okukkiriza nti tulina okukola kaweefube obwokulaba nga tutegeerekeka mu balonzi baffe okubeera nti mu byonna bye tuzimba ebyobufuzi tugenderera okukolerera obulungi bw'omuntu wa bulijjo mu mbeera erimu ensa era mu mbeera eyo weevu tusobola bulungi ozaŋŋanga era n'amasannyalaze tusobola bulungi okugafuna katakiba nti mufunye abakulembeze ab'ensa mufunye abakulembeze abantu be beesiga mufunye abakulembeze abamanyi ekyokukola of course mu byonna bino ebiriwo ekitundu kino ekya Buganda kirina okusoomoza kw'amaanyi kubanga ebibiina by'obufuzi eddimu eddene bye bakola lyakuvuba naddala bannaffe abanuupu kye bakola kuvuba nze ng'omu bantuukirira enfunda eziwera ne bagamba siva mu DP era sijja givaamu ewaffe eyo entebe bakansala bonna babatuukiridde ne bachairman era abatuuze b'entebe temufuna akatengo bwabaawo abagenze mumanye bumanya nti abo abagenze balimu embeera y'ekitoogo ekitoogo manye empewo gye zivugira gye kyewunzikira twagala mivule obukulembeze twagala mivule tetwagala bitoogo kubanga ekitoogo bwe kineewunzikira eno embuyaga bw'enaasituka ate nga kidde eri Uganda yeetaaga abakulembeze abanawa eggwanga lino direction kyova olaba abakulembeze abayimiridde ku nsonga ne mu bibiina byabwe be bajja okuwa eggwanga lino essuubi ffe mu DP wakati mu kusoomooza era tulina eŋŋombo entebe wakati mu kusoomooza DP yesinga wakati mu muyaga DP yesinga entebe wakati mu bulisa maanyi obwatukoleddwako embalala DP yesinga wakati mu bulisa maanyi obwakoleddwako obwatukoleddwako embalala nga Kasirye bamusaddaase yakkiriza ne batamulangirira kyongera kunyweza nkola ebibiina ebingi twagitegeera oba eyongera kuseebengerera sebo enkola ebibiina ebingi erimu okusoomooza ate tewali watali kusoomooza kakati olaba ekikonde ekiri mu NRM eyongera kunyiikira eyongera kuseebengerera erimu okusoomooza tuzimba nzimbe kubanga bwolaba ekikonde ekiri mu NRM wansi eno wabaayo ekikonde ky'amaanyi eweweera waggulu nga batuuse mu ttabamiruka yo waggulu eyo wabaawo okoko sanite kati ewaffe mu DP ebibeera waggulu bifu naye eno wansi ate waliyo akaweweevu so kakati linda baganda baffe abanuupu linda weevu egenda okusituka
abakulembeze emitwalo 4 baagala kaadi system gye balondamu abakulembeze ya rabadaba style kakati linda ne weevu enasituka eyo. So mutusaasira abalonzi nti tubulwako ne wetupakinga ate tetujja kusenguka buli kaseera leero oli wali twagala tupakinge tubenga awe tupakinze wetunyweza era tutegeerekeke. Pozi waliwo okusoomooza ku mutendera gwa national level kubanga bino tubirabye okuva lwe tubadde mu buyinza bwe tubadde mu bino ebyobufuzi mu kiseera ekyalifo mu agenda ku mukadde waffe Besigye enfunda zonna ze yavuganya mu kiseera ekya Kyagulanyi nga naye avuganya kwegamba omuntu bw'avaayo ku mutendera gwa national n'agamba nti amaanyi gaffe ku mutendera gwa national tugagatte wamu tusobole okubeera nga tuba eddoboozi ery'amaanyi era eryawamu ery'opposition okweyoleka n'okwatuka nga akalulu tukawadde candidate omu ekyo sikirabamu buzibu. So ogenda kwesimbira mu Democratic Party ndi wa DP ngeno musango gyeguli nga musango tukyekunga era njagala okwebaza ennyo omukulu Sebamala kati atukunga nyenga enkumbi togitadde enkumbi nkyaginywezezza. Dr. Chikabi Sebo defections zetulaba ezijja gye muli are those the credible candidates kakati kino ekisanja bwe mulina mwe temulinaayo mugenda mwakademeza abanammwe mukyenyumirizaamu? saagala twerabire abatulaba bannayuganda nti ne NRM eno kaguje gye nyambadde era gye mpeererezaamu emyaka gyange gye nina 40 twayeyawula ku UPC nga tumaze okulaba nti core ideology gye twali twetaaga okutwala Uganda mu maaso UPC egivuddeko. Ekyo saagala tukyerabire era bannayuganda abatulaba saagala tukyerabire nti ekifuga ekibiina it is that ideological identity. Kati bannaffe bonna ababa beeyawudde ku bibiina ebyenjawulo tubakubemu torch. Ideological identity ki gye bagunjizaawo abavudde eri mu bibiina ebiralo twegattako tubaaniriza kubanga tusigala nga we are always challenged but we are never equal. Nga bammwe nga bali eno they were just planted there. Era onoogenda okukyetegerezo ojja kulaba nti abakulu abamu bagenda mu bibiina ebimu ne bagezaako okulaba nti babaako ekintu kye bakola naye be bongera okwekenneenya bagenda okkizuula nti NRM's ideological identity that we've been challenging. Fine, we've challenged it. But we failed to ya mwami Zimulanga alinga agamba nti ekyotera abo tebabadde nnyo babayinza okuba DNA tebabadde na yaabwe nga alinga agamba nti era babadde babasuubira oba oli awo esaawa yonna bajja baviira. Kyenyinza okugamba kikino ate bannayuganda kyenjagala bakubemu tooki. Bannaffe abamu abatandise bino mulimu ne element ya political nomadism naye nga oli ayiiya buyiiya kulaba butya bwasigaza ekifo kye eyo nno nsonga nkulu. Oli yeeyiiya n'agamba kati okusinziira enswanga bwekyusiza amaaso envubo yange gye nina okukyusa kanjitege wano okusobola okwekwata ku bisi byosigaza ekifo kino ng'oli takyuse lwa political ideology wabula nti kubanga agenze mu kibiina ekiina better ideology mu kuweereza bannayuganda wabula nga akyuse kubanga ayagala kubeera opportunistic okwekwata ku bisubi asobole okulaba nti kifo kyakola ki akisigaza. Abo bannaffe nabo gye bali abatagala bwe batyo they are practicing political nomadism. Naye ate yatulinayo ne bannaffe abalala nga bagenza okulaba nga mu bibiina gye babadde be babasonzeemu olugalo ne bagamba naye gundi mmwe munvuddeko obunafu bwaffe wano ate mmwe bagundi mwe bayuda mwe mutuliddemu olukwe ne basalawo okugenda bagunjeewo ebibiina ebyabwe basobole okukozesa platform eyo okwenaazaako ekko liri lye babadde babasongeramu olugalo ate abalala basobole okukozesa platform eyo oba oli awo era still okufuna opportunity yesigaza ekifo kyabwe mwe babadde. Ekyo nakyo saagala tukyerabire nakyo weekiri naye ate nze nandigambye ekyo kikyamu kyandibadde kituufu okkirizibwa mu nkola y'ebibiina ebyawamu mu bukulembeze okutunula n'ogamba naye bwenkuba torch mu political ideology yaffe gye tubadde nayo
naye gye tubaire tuvuganyamu ekintu gye tubaire tuvugamu ekintu kino ngenza okulaba nga tutandise okuva ku mulamwa ng'ababadde bakikulembera mu kulaba kwange bali omulamwa bo bakyaguliko bagusigaddeko kangende empereze bannayuganda n'omulamwa ogusingako ekyo kikkirizibwa era tuwaaniriza abava mu bibiina ebirala okujja so honorable kasi Fred okkirizibwa okujja ewaffe n'experience eyo nayo nena gy'olina mu DP tujja kuba tuvubye eggoonya okitegeera so honorable Vincent Depo bw'ofu butukayo eri tujja kuba tuvubye eggoonya it's not too late mukimanyi bulungi nti ebibaawula ku ffe ab'NRM bintu bitono nnyo ate ng'ogenda obyetegereza bwe bunafu bwe mbadde njogerako eri bannange bonna ab'NRM obunafu obwo bwe buleetera parties zino endala okutandika okupiikinga opportunity eyo okwagala okutuwalampa naye nga mu mazima singa tutereeza obunafu obwo ne bano bennyini abendi nabo mu studio basobola okugamba enkya twegasse ku NRM abatulaba okusinziira ku mikutu gyaffe social platforms ka Kenyon Jawani tukwebaza agambye kyankwanzi kwe tuli our own doctor tuli naawe Maje Godi agamba nti oyo alimba kasiri yeegumya weegumya alimba Boji JB agamba thanks for the show naye Shafik Shaf awebale kubanga naye kwoli Samuel Ousu London boy Tony Spear Muhammad Seguya webale kubanga nawe kwoli njaga kumaliza ni 1 minute mind buli omu mwamizimu Obukulembeze bw'eggwanga yali eruwere eyo n'agamba nti obubbi bw'obululu agenza akikakasa nti ddala baamubira ddala obululu n'agamba they stole 2.7 million votes era some have been arrested bino ebyabadde mu kibiina kya Democratic Party wobalabye simanyi befaananyi obadde bya mawuli wadde ogagoberera waliwo nalabye ng'oli akunguza obubokisi abutwala awerekerwako n'abakuumi abutwala bwe tulaba ebyo byongera kakasa embulubujje zibatuwulira nga zigamba nti ate opposition sebo nayo mukubba akalulumo tetwabadde na bubbi bwa bululu twabadde ne democracy akula twabadde bubbi bwa bululu ezo kamera ziwalabye nga ziwerekera boxi kyakkiriziganyizibwako no mwabadde na democracy akula olaba ne electoral commission tesobola kukola kalulu ke tuyita free and good election. Then stop critiquing the electoral commission. Electoral commission efuna tulenza sente esobola producing akalulu kali fair not even good akali lwaki nti party nga Democratic Party eri mu opposition ye ekola akali best abantu bakoze ballot papers abaddewo obuwalabye nga babutwala mu hall bakandidate bonna bagendeddeko era mwami Lulume yatudde ku box paka nga amaze okulangira ebivaamu ebyo kati kamera zibyagala ebikola naye kinyagala okutegeeza ensi kiri kimu essuubi lya Uganda kati lisigadde mu Democratic Party tweyanziza mwami Kayanja essuubi lya Uganda lisigadde mu Democratic Party njagala obutakkaanya na muganda wange byabadde agamba bwe basengudde obululu awo bokisi bwe zatandise okukyukira era ne bateekamu okukakkana abamu ku bakandidate n'obululu bwasinze badelegates wabaddeyo okubba obululu kyabadde kifu wabadde bulisa maanyi wabaddeyo okubba obululu mu DP wabaddeyo okubba obululu wabaddeyo ekirisa maanyi si democracy yakula era kwegamba twongere okubeera nga tutambulira ku miramwa gye tukkiririzaamu mazima na bwenkanya tukolerere amazima tukolerere obwenkanya kuganda ngona ngambye mbu ngende mwenale abenale mu banziba tweyanziza banziba njagala okutumira abantu b'entebe no bakakasa nzija kubaka bwa parliament n'olwekyo munindirira akadde konna ate n'okutumira bannantebe naddala abantu baffe bamiruka okuluma maggwa bwe batubbye n'abalala aliwumativu nti Buganda mujezi abenale seconds 15 Buganda tukoze plan nga enkola gye tutaddewo ngenderere Buganda okugeza kintu kitono nnyo tetwetaaga na kukozesa maanyi mangi nnyo tuyina kulongoosa ne kwetwesangulako ekko eryatukyaya tuyina kukomyawo ebyo ebintu ebyatuleetera okuyingira mitima gy'abantu ng'NRM temwali na ssemateeka ne tumukomyawo kati bwe tuba tumuziimudde ng'ekimu tuziimuzisizza kye kitukyayisizza tuyina kumakinga sure we respect constitutionalism bwe tuba tukitegedde nti violation of human rights mu circumstances ezimu etteeka ne likolola ne litakola kye kitu kyayisizza abaana ba Buganda ne basibibwa mu makomera ne barootinga abantu abamu ne bageddako ebisanga ebijiweteke naye nga tebirondooleddwa
abalala ne babuzibwawo ekyo tulina kyewalanga NRM message ogiweerezanyi ffenna buli muntu awulya nti NRM ekuli ku mutima zuukuka neegataako tulina kuba wamu tusobole okuzza emitima egy'omu Buganda wano gisobola okudda mu Buganda mukyalimu baddaihadi b'NRM nga Kikabi Edward tweyanze program ntwetwe constituency members mwenna bannakyankwanzi munaddala ab'entwetwe tusimbudde Kyankwanzi erina okuba nga agenda yaayo emanyika era nabwe ekityo nno ekyo bakijjukire naye wano wammanga nkikkaatiriza Kyankwanzi tulinze nnyo emyaka 4 ebyafaayo bitwejjeereza twakola kinene okuleeta gavumenti eno mu buyinza era tukoze kinene ogiremezaamu twagala naffe ffennyini Kyankwanzi tubeere n'enkulaakulana eyannaggwa neeyogerwako tusimbudde ng'omubaka wammwe Dr. Kikabi Edward ntwetwe constituency tweyanze program Bitebye tebetambudde njaga okwebaza bonna betubadde nabo abadde ku kamera abadde mu tutorial room abadde mu control room namwe nabe tukoze nabo abatekiniko mwebale nnyo mwebale ddala program yaffe Bitebye bwetambudde olunaku lwali tuddemu nate kulwomukaaga olujja ssaawa ze zimu 4 paka ssaawa 6 mbagaza olunaku olungi tunaddamu nga tuzzeemu